namalako olwensonga kuba naawe kacumbalo olubuto lwali luwezezza emyezi 3 baatugoba naye nasobola okudduka kale nali sinaba kuba nnyo muzito era twatambulanga okuva ku makya twatandikanga ssaawa emu okutambula paka ssaawa 12 ez'olweggulo wetusanga amazzi wetukampinga wetusula naye kyali kisa kya Katonda enneewaliiza era natambula nemmalako naye ate ekintu ekyo kyandeetera obuzibu saamanya nti mukama wange oyo kimukoze bubi yagenda ewa Fandesi Yosefu ali nandoopa bwandoopa kati bye nali simanyi nasooka nembiwulira mu ŋŋambo kati nagenda okulaba nga bayise omukutano gwa bofisa nga bababuuza ekyokunkolera abamu ne bagamba banzeeyo mu Women's Wing abalala kuliko abasupportinga banteeke ku firing squad mu nawongozezza omugomo bwe twali ku training batugamba omuntu singa aduyi aba akugobye tonywa amazzi bw'onywa amazzi ofeitinga nabagamba nedda kati ebyo abawakana simanyi lwaki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bannayuganda bannange ndi musanyufu nnyo kubanga akomyewo mu kifo kino okuddamu okuwayamukko nammwe. Bannange baŋŋambye comments nnyingi ze mwataddeyo bambi ndi musanyufu mwebale kunjagala abandaba n'abampuliriza mwebale kunjagala naye nga bye mbagamba mazima matuufu ate sibalimba nebirala mujja kweyongera obbiwulira kasita akomyewo. In fact kantandikire ku ezimu ku comments z'abantu abamu baagala simu kubanga nina bangi be nawulidde nga bagamba nti teyatuwa simu abamu bali bweru baliwo abaŋŋambye nti atuwe ku namba ye ffe tuli eno naffe twali bakadogo twali balwanyi naye at least ffe twayitamu tuli bweru eno n'akasente tukafuna era akasimu ako nja kasaba okabawe mu bwangu babeere nga bakamanya. Ennamba yange ey'essimu ya MTN yeri ku WhatsApp okay eri 0761 04 75 60 kaddemu 0761 04 75 60 yesimu eyo yange. Naye Nassazi waliwo eyaŋŋambye waliwo eyasindise ka message in fact nagamba Nassazi mu story ye yonna yalimbyemu ekyabasirikale bobbo tebali bewaga nti baali abantu kati oyo teyali mu nsiko njagala anoonye omuntu eyali mu 1st battalion 5th battalion ne 3rd battalion ezo battalion 3 zali e Masaka 11C twali embalala ne tusalawundinga abantu abo nga tebasobola kuvaamu mu balakisi yaabwe genda kunoonya mmere nga tubakuumira mu kifo ekimu. Bannange oba oyo yalina mu battalion oyo akyogera kati obuzibu bwe tusanga waliwo abaana bano abayingira 86 kutandika 86 bawakanya nnyo ffe bye twalaba te mu nsiko bo bye bataalaba nga ekyamazima oli bwagwikiriza munne nga asobola omutemako omukono asobola okufuna kyanaalya nga tebasobola kuva mu ndaki zaabwe kutambula genda kola ki kunoonya kyakulya. Ate oyo bambi nga mwewuunyiza nnyo bwayogera bannaye mwewuunya nnyo bwayogera ekigambo ekyo. kitegeeza ebintu byaliyo ddala ebintu byali bituufu ebyaddala abantu beerya n'ogwikiriza munno iye okugulu noga kuno nja kulya iye kati ffe mbalala twali side bayitawo kyamugolanyi kumpi ne nagamba ng'enkoko njeru kumpi ne obwakabaka bwaki bw'embalala nga we tusinziira ne tugenda ne tubakuba kati bwe twamala tweyongerayo mu maaso
netubanga tubazingirako ddala bannayeze simanyi singa bafuna bambi ku basirikale b'obote oba akyaliwo omulamu n'abanyumiza embeera gye bayitamu abaali sayidi eyo kati nze gembe tugenda okuvaawo kati nga abali e Masaka bamaze okweyunga ku 5th battalion ne 1st battalion ne 3rd battalion nga n'abe waffe embalala awo musizi fire ya ani baziyo lutwa kati obote amaze okudduka lutwa yaliwo kati abo ne basalendinga ne batwegattako kati awo ffenna gamba ne tuvaawo ne tugenda e Kalugutu era Kalugutu gye twava ne tujja okuwamba Kampala. Waliwo nno mwattu eyagambye nti ku myaka egyo gye waliko 13 ng'osobola okumanya ebiragiro by'abakamandaazi abamu balinga bagamba nti bye wabadde onyumya ebimu nti olabika olimba kubanga emyaka gyali mito nnyo. Emyaka gyali mito naye buli kintu buli omu abaako obusobozi bwakyo ekyo nze ku lwange training gye nakolako entonotono mu nsiko yampa experience mu ekyo kubanga natulanga ne ngamba nti singa nkola kino mma mpitawo mu kino kiva gwe mwennyini weebuuza mu bwongo obwo nti bwe nkola kino kinaaba kiyitamu weefumintiriza ng'omuntu kuba ekyabogezi ekyo olw'okuba ndooza lutalo lw'e Kacumbala lwe nanyumyako ninnabuuza Kacumbala yiwa mpozi nga ovudde Embale ova Embale mu tawuni yodde Nakaloke wabazingako kyekibogezi ekyo ninnabuuza nakubamu akafaananyi ne ŋŋamba nti okuva wano okutuuka e Nakaloke mayiro 12 abasajja bano bagenda tugoba bannaffe abatuyamba tunaabasanga ddi kyekyandeetera okola ki okudda mu kkubo nange nenfungwa Usalama nemba nti nsobola ate tusobole okwetaasa kiva mu bumanyirivu bw'oyina ate n'obugumu bw'omutima gwo bwe bulwana olutalo. So biragiro wali obitegeera bulungi? Mbitegeera bulungi. Wali otegeera olutalo? Bulungi nnyo kuba we twali waliwo oluzzi ng'abaana baŋŋamba tugenda kunywa ku mazzi wali nabagamba tekisoboka. Bwe twali ku training batugamba omuntu singa aduyi aba akugobye tonywa mazzi bw'onywa amazzi ofeitinga nabagamba nedda. Ate omwana omuto bamugamba ekintu kimukwata tekimuvaamu abakimanyi tekisoboka. Kati ebyo abawakana simanyi lwaki. Waliwo yagambye nti mukyala Nassazi yagamba nti yali lubuto nti naye twagala atunyumize emboozi amalako atya n'olubuto mu lutalo kubanga mulimu okutambula mulimu okudduka kuyiriba kwennyini wamalako oti? Namalako olw'ensonga kuba naawe Kacumbala olubuto lwali luwezezza emyezi 3 baatugoba naye nasobola okudduka kale nali sinaba kuba nnyo muzito era twatambulanga okuva ku makya twatandikanga ssaawa emu okutambula paka ssaawa 12 ez'olweggulo wetusanga amazzi wetukampinga wetusula naye kyali kisa kya Katonda kuba saafeyitingiranga mu kkubo kuba nafeyitingako omulundi gumu twali tuvudde ekiti gumu nga tukutte erigenda ku boda ya Sudaani kuliko awali bridge wetwayita awali bridge nempulira nga nkooye nga mpulira kamungulize ejjukira enjala yali ennuma nengezaako okuyingira mu mmotoka ne baŋŋamba nedda otuule ne baŋŋamba oli kyakulabirako bw'oyingira mu mmotoka kijja kuleetera abaana abalala okukola ki nabo okulaga nti bakooye navaamu nengezaako okutambula nempulira nga biganye era ne baddamu waliwo afande Afrika liri Kafrika naŋŋamba va mu mmotoka nenvaamu enneewaliiza era natambula nemmalako naye ate ekintu ekyo kyandeetera obuzibu. Obuzibu ki ate bwafuna? Tutuuka e Palabeke saamanya nti mukama wange oyo kimukoze bubi yagenda ewafande CSF ali nandoopa bwandoopa kati bye nali simanyi nasooka nembiwulira mu ŋŋambo kati nagenda okulaba nga bayise omukutano gw'abaofisa nga bababuuza ekyokunkolera
abamu ne bagamba banzeeyo mu women's wing abalala kuliko abasupportinga banteeke ku firing squad mu nawongozezza omugomo ekyomukisa omulungi buli ebyavanga mu meeting bajjanga ne baŋŋamba biki ebivaddeyo kati Sefaali n'abagamba nedda omuntu oyo byonna bye muteesezza nze mubindekere nze mmanyi kye ngeno mukolera kuba yasooka n'ababuuza naye omuntu gwe mugamba tuteeke ku firing squad abakoze eki nga yasobola okubataasa wali ekacumbaala awo ne basiriikirira abalala ne bagamba tumuzzeeyo mu women's wing n'ababuuza naye omuntu gwe muzza mu women's wing mumutegeera bulungi kikyali netusirika ne wayita ennaku nga 2 ne batuyita omukutano ne batuyita mu meeting y'abakyala ne tugenda ne batubuuza bye batubuuza kuba awo twali ne late magala proof ye yali twayisiwa late Sefaali n'atubuuza byatubuuzizza n'agamba naye kale afande siyo yagambye tubimulekere ajja kumaliriza ensonga ezo era bwe waayita ennaku ndagenda okulaba nga banzije mu kkoyi gye nalimu bangabye mu kkoyi endala ne bangaba mu kkoyi endala kiva ku kiri naye ate omwami oyo kale afande Kafuleka yali ayina ensonga ze ndooza ng'omuntu yali ayina ensonga ze ng'omuntu kugwe ne nasirika ne ngamba kasita kale tebanzije mu bataliyani mwendi naye bankyusizza kkoyi ne mu dikoyi gye bantutte nja kukola koyi bye biki koyi dikoyi ebyo biba bibinja wabaawo ekoyi bikoyi sikoyi ne dikoyi naye kyannumamuko okuba nti bantadde mu dikoyi banzije mu ekoyi yali esinga okulwana ate banteeka mu dikoyi nga dikoyi teyina bulungi maanyi wamalayo ebbanga ki mu dikoyi nabeerayo kuba bwe twava awo Palabeke ne tugenda Moyo ne tuva e Moyo ne tugenda Eyumbe bwe tutuuka Eyumbe bajengayo oba bateekawo oba yali koyi ki bataliyani baagala otusala ku 11 kale awo sijjukira oba yali koyi ki bataliyani ki gye bajenga nga bagitwala mu Moroto ate ebyembi bateekamu afande Kafuleka nengamba sisobola kgenda naye nagamba sisobola kgenda naye sijja kgenda mu Moroto mwalina mwaka kukukamu ababiri obuzibu bwaffe ababiri kuba kolo lwe baali bagenda emmotoka nzira bazisimbye ezibatwala nagenda neneekweka neŋŋamba wakiri ekibonerezo kyonna ekinajja nja kigumira kijje neekweka mu bisubi nembeerayo okumala essaawa nga nnamba ne bannoonya nga tebandaba era bwe navaayo ne bansibamu kaawo otegeeza ki kusibamu okunsiba bansiba lwakiŋŋanya okgenda ku operation eyo neŋŋamba naye sifuddeeyo ng'omuntu bwe banaamusiba mwe babasiba batya kuba kati tuli mu barakisi yaffe tuli eyo baba n'obuyumba bwabwe muba n'obuyumba bwammwe kati awo kuba twali tuliwo kiseera baateranga okusima ebinnya ne bateekako ebiti waggulu ne babikkako ettaka ng'omuntu mwe bamusibira naye nze tebanteekamu ekyo ekinnya waliwo awo officers mess kwe bansibira naye nabeerawo okumala ennaku nga 4 nembuuza naye nkola ki wano tebantaddeeko ankuuma tebanzigyeko statement ngamba ekitegeeza siri musibe ngamba ajja kusiibawo olwaleero naye nkya sijja kusiibawo nembeerawo kwolwo lwe nakirowooza enkeera saakomawo nagenda okulaba afande Sefaali tabifuddeeko tabirondodde nange nembivaako saddamu kuddawaako olwo deployment kuba kati deployment gye bakutaddeko ogidodges kati awo bakyetwala obeerawo bubeezi nasigala mu palatuni gundi mu kkoyi yange kuba palatuni yange baali bagikoze eki gye bajjamu naye nasigala mu kkoyi yange ne baba ate nga bateeka mu palatuni endala esibo Kafuleka abo baali basajja ba yuddi baava mu magye gobote ne beegatta ku NRA kati baali balina bo experience nnene
naye nga ate baagalamu okunyigiriza ffe abawansi. So omwana ono gwobeera naye mu biseera ebyo gyali simanyi gyali alina emyaka ng'emeka kati awezezza emyaka tegiri 36. Akuze musajja. Olinayo mwana mu magye oba tolinayo? Siyinaayo mwana. Tebagaagala? Tebagaagala. Ate maama aganyumirwa? Tebagaagala. Tebagaagala? Baagaana. Fact ndowooza abaana abaagala amagye be baana nga bataata baabwe batuuse ku madaala aga waggulu. Taata waabwe musajja brigadier. Naye tebagaagala. Tebagaagala. Taata brigadier mulamba. Naye bo bagamba amagye nedda. Era ku baana be ne baatazadde mu nze n'abalala sinnalaba yayingira magye. Yakyasavinga yakawummula luutu eno tebawummuza ba brigadier bakano abakulu we bawummulidde. Naye nina kyendabye nti bwe wali mu lutalo luno olwaleeta gavumenti eno watugamba baatuukako kugamba ogenda ofumbire Fred Rwejema emmere n'ogaana noga ebyo tobisobola. Ne bagamba obodde mu women wing bakuze mu gundi y'abakyala nakyo n'ogaana. Wuuye Somalia nayo bw'otuuseeyo era eri abakyala gye babeera si gy'obeera obeera ku front. Muli naawe weewulira ng'olimu essajja? Kituufu. Weewulira omanyi wabaawo omuntu nga nina gwe nali naye nga mugamba ogenda wummula amagye gano naye kusoomoozebwa kikwolaba kwolese okwali badde kukyukamu. N'agamba nti ekinnumya omutwe kwe kubanga n'abasirikale abakazi babayita ssa. Nti waakiri kaalikyusaako omukazi n'abanga si ssa n'abeera ba madaamu oba ki. Tekisoboka ekyo. Nga ye alaba nti abakyala babeere bakyala n'abaami abasirikale. Tekisoboka. So weeraba mukali nange nkyeraba nti teri omusirikale omusajja kyakola nange nkisobola. Ekintu ekyo nange nkyebuuza. Nange nkyebuuza nga gwe bw'okyebuuza. Kuliko olumu natuula mu tenti yange ne neebuuza naye ndi biki? Sikulimba. Ne weebuuza? Neebuuza naye ndi biki? Ndi mukazi ndi musajja. Kuba mbuuza okufuga abantu palatuni ebamu abantu 32 kati owa 32 aba mukama wange nange owa 31 naye bali basigala abantu 30. Neebuuza nzaani abamu bansinga emyaka abalala bansinga obuwanvu abalala bansinga ekiwago naye neebuuza nzaani ate siina musirikale gwe ntuukako ne mmugamba ekintu n'agaana. Naye ekyo ekintu nange nkyebuuza nnyo. Naye ate bwe nzirako mu Bayibuli awo ne ŋŋuma. Bayibuli egamba ki? Kuba bw'olaba Dawudi yali mwana muto bagamba yasooka n'alwana n'eddubu n'alisinza amaanyi yaliyuzaayuza n'alisinga amaanyi. Naye ate Katonda bwe yalaba nti oyo yalina okuba Goliyaasi yamugjayo n'amuleeta ewa Sawulo. Sawulo yali alina ebyokulwanyisa ebingi naye oli yamugamba nze ngenda kukozesa nvuumulo ngenda kukozesa jjinja. Yakozesa ejjinja yali mwana muto n'akuba Goliyaasi. Ekyo kyokka kindeetera obugumu. Kituufu. Okay, adrabo mulungi ndowooza Nassazi muwulidde. Somalia wuuyo njagala genda kusoomoozebwa kuno. Kusoomoozebwa kikwosanga bukyova mu magye. Oli watuyisaamuko katono neŋŋamba nti tujja kubanga tufuna akabanga waakiri ekintu tukinyumyeko waakiri eddakiika nga 10 namba omuntu awulire kusoomoozebwa kikwoyitamu nga Nassazi Sergeant Nassazi retired yawummula but not tired. Okusoomoozebwa kwe tusanga eyo mu byalo kuba siriyo bwomu tuli bangi. Je muli bangi? Tuli bangi. Bakadogo abawumu.
gyebali. Naye lwakuba mpulira kisinga okunnuma bagamba muzeeyi nti abasinga baafa ne baggwawo. Ekyokubiri ne bamugamba abaasigalayo banyubanjaga. Ekyokusatu ne bamugamba batamiivu bawaddanga. Naye bambi ekyo balimba. Abaana gyebali bakola ebyabwe emirimu gyabwe tebalumbagana gavumenti bakola byabwe nga ekyasinga ate ekirala okunsomooza ennyo luno lwe tugenze e Somalia omulundi ogusembyeyo kale waliwo ebyo ebyokulonda balimba muzeeyi nti baveterani be batabangula emirembe eyo nti Bobi Wine atuwe 15,000 ne tulumbagana abantu ne tutabangula ekibuga naye ekyo ekibuga kyawa Kampala. Okay. Naye tewali veterani alumbagana abantu era tewali veterani yetaba mu bintu ebyo batukuŋŋaanya ne tugenda essinga eyo. Naye ekyamazima ekigambo ekyo kye baatuteekako baali balimba ffe tetulina mirembe gye tutabangula era bwe wabaawo obululu naffe tulondanga abantu abalala ate n'ebyo ebya kampeyini ebisinga ebimu tetutera byetabamu tetwagala ffe tetutabangula mirembe. Ekintu ekyo kyannuma nnyo era muzeeyi bw'aba anawulira ku bigambo bino akiwulire nti baveterani babeera mu byalo ne basirika ababa basobodde nga waliwo misoni bagenda ne bakola misoni ne bakomawo ne batuula ewaabwe. N'ekirala kati muzeeyi agenda n'ateekawo ebintu basobole okuyamba baveterani mu byalo yateekawo bino ebyaweese creation ebintu ebyo tebituuka mu baveterani be bagenda ne bawandiika simanyi mbu bano babayita mbu nabo abaazirwanako abaleetanga muwogo abagayinganga abasirikale ebintu ng'ebyo abayambako mu lutalo tebaali basirikale ate be basinga okufuna ebintu. Ekintu ekyo kitukola bubi naffe singa tetugaana bawa nabo baweebwa ebintu kuba ekintu ekyo omugenzi Sevume Kano Sevume ye yali agezezaako kitereezaako katono mu ggombolola y'ebukomero nga bw'aleeta ebintu abyawulamu emirundi ebiri n'agamba veterani ayina ennamba mudde wali bano abayambako mu lutalo nammwe mudde wano ng'ayawulamu ebintu n'abigaba kyenkanyi naye okuleka omuntu oyo naye sirabangayo omuntu mulala yali akoze ekintu ng'ekyo. Tugezezaako okukola ebibiina mu byalo eyo naye bakama baffe bano era betubikola nabo ate bamala ne babisuula era tukomekeeza tetukoze eki tetufunyeemu kuba lwe twaliko ekyankwanza eyo twali tugambyeko ku muzeeyi waffe tumugamba muzeeyi tubadde tusabayo meeting oba otusinkanawo oba wa naffe tutuuleko naawe tukubuulire ebituluma n'atugamba kijja kubaawo naye kyaliwo 2016 naye tekyasoboka tatumiitingangako tufuna ebisoomooza bingi mu byalo eyo tomumiitingangako ate kyankwanzi kyankwanzi awo twali kale yajjawoko katono we tuli mwaliwo nga baveterani yali ayise baveterani naye yatugamba kineewuunyisiza baliidazi bammwe ate baddidde abantu ba civilian be basinze okuleeta n'agamba ekintu ekyo ate kineewuunyisiza era baasooka mulimba ne bamugamba nti abantu bali batabangufu ba bwongo amanyi muzeeyi takweka nga bw'okyogedde bwe naye bwajja okiggamba na yajja n'atugamba nti mumaze wano ennaku 3 mwaji baakumalawo olunaku lumu naye mumazewo ennaku 3 obwedda babakweka bagamba muli batabangufu ba bwongo wazze abayaga abatawuliza ngamba n'atugamba kineewuunyisizza bantu mulabika bulungi ate muli bateefu muwuliriza nti nagambye omwana takula eri muzadde we bali baana bange kangende ndabe bwe banankuba amayinja abatamiivu naye batusiiga enziro bwenna muyinza okuba abatamiivu buli omu mu 7 yayimirira mu maaso gaffe n'akitugamba ne tubuuza kati okuva lwe twatuuse tuli mu mirembe batuwa tulya tunywa tulinda pulezidenti waffe ajja atumiitinge
ne bamugamba bali batabufu ba bwongo bali batyankalanye bali bagala president abasisinkane bye bigambo ebyo naye bambi mbeegayiridde abampuliriza mulekerawo tusiiga enziro ffe twaddayo mu byalo okutandika 92 ne tutuulayo mpaka ekiseera kino tetutabangula mirembe era tetwegatta mu buvuyo ne bambi mulekerawo tusiiga enziro mutwogerako ebigambo ebibi tubeegayiridde. Nassazi kati okola ki gwenga gwe kikyokola? Nze ndi mulimi nyina ekibanja kyange neerimira nime emmwanyi emmwanyi zinyimirizaawo kati ekiseera kino ntandise okwongerako kooko kuba kooko aliko ssente kooko bw'oba omulimye kati eyo waffe akyali kale ku beeyi si nnene kuba tutandika butandisa omulima abamutandise tetulinaba bangi naye nga tusuubira n'abalala bajja tweyongerako kera ku makya ne ŋŋenda mu nnimiro yange n'okuba kidima neevaayo nenkomawo nenkola ejanga waka. So kiki kyolekera bannayuganda kiki kyewandyagadde pulezidenti Yoweri Museveni oyo omulwanyi wammwe kyewandyagadde oba akwongeremu oba abongeremu nga abazirwanako naddala bakadogo? Nga bakadogo pulezidenti waffe omulungi omulwanyi waffe gwe twava nawe mu nsiko tubadde nga bakadogo tuyinawo projekiti yaffe nga agiwomyemu omutwe ye Sgt Gita Musoke. Projekiti eyo egenda kukola sabbuuni ne tubadde tusaba batuyambeko bakama baffe gye bali batuwongeremukko ku maanyi batudduukirire naffe tusobole okukola ki projekiti yaffe esobole okuvaayo naffe tubeeko tetumanya nti wano nja kujjayo ssente eneewerera omwana wano nja kujjayo ssente enengulira ekyokulya. Bambi batuyambeko mama Nalweyiso gy'oli ebintu bino ojja biwulira mutuyambe. Ate banga General Nalweyiso mwali naye gambye twali naye bona mpe emboozi ya General Nalweyiso twali naye omanyi kati Sgt Gita yampadde emboozi ya Major General nani Fred Rejema ngenda musaba mpe emboozi ya Kanokiza Besigye Kanokiza Besigye mulaba wali yali musawo waffe njagala naye ampe ku mboozi ye ate kati gwe baŋŋamba ate General Nalweyiso naawe mwalwana eyo nga naye gyali kituufu twali ffenna kuba kati ŋŋenda bo bali eno bulemeezi fenga anti bulemeezi munene kati ate ffe twali eri tuyitayo kiwanguzi eyo ekikyusa kanjuki katabona eyo kyampogola kati tugenda omweyungako 85 nga tugenda ku Lwenzooli kuba kati abasirikale nga bw'obalaba ali mu balakisi y'embuya ayinza obutamanya ali ebbombo ali emubende tamanya ali eggulu okujjako banga mwina we musinkanidde awo mutegeregana. Kale so president mwagala bayambe mu project yammwe twagala tuyambe ya sabbuuni bawa kanamba obasiibule enamba yange ya MTN eri 0761 04 75 60 jenyina jiddemu 0761 04 75 60. Eyo namba yange MTN ne WhatsApp kwendi. Kale atrabo mulungi ye mkyala ye Sergeant manyi bana basirikale omuyita mukyala ye Sergeant Nassazi Mary mulwanyi y'omukuba Kadogo abaleeta gavumenti eno mu buyinza emboozi ogiwulidde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.